ligenda kuyamba kumpi every woman. Essawa zigenze okuwera ttani ezakalasa mayanzi nga Nalongo Lydia Nakalema ne Bassalongo Abudu Mutwali Bukazibwe bataka ku ofisi yakola ku nsonga z'ebyabaana ko n'amaka Kayunga anti ng'ogw'abaana gubaleebukanya. Nga bakimanyiddwa nti omukyala yasooka okukomba kunva, Nalongo Lydia Nakalema yasoose okuwebwa emasukira n'alangira Abudu Mutwali Bukazibwe okumuleka muzigo n'abalongo ba mirundi ebiri bwe yamuzaalamu. Ssente zatuuka nezimbulako ezisasula ennyumba ng'abaana sente zibasoma ku ssomero zenkola ku ssomero zebatemayo nga ki school fees namugamba abaana bampe yagaana ne mugamba enjuye abaana webali ebaana baleete basulengo yagaana yabagamba mwe ne mugeza muddako ewa kitamu ngenda beeyambulira. Busalo nga tukonomogo mu kibanje kiyamu okulimiramu asobola okulisanga abaana be kale ng'ensangi zino asiba kanukanisha kuyigira balongo kyakulya nendekayo emmere yange kasooli nga tandise okwengera ebitooke ebijanjaalo byonna sina kyenatolayo yadini ekina bw'obanga olaba nga sina mugaso gy'oli ate esawa yemu ogamba ng'oyagala kibanja ebibanja babigabafa. Mbokuva lyomuzaalamu abalongo abasooka mu mwaka 2007 aze ekyakankula n'amulekawo kyokka nga bwayoyo ekya Julayina ne yeegonza okukira kapa n'akomawo naye ng'agenda n'ayogera wano Nalongo mukoye sikyamwagala sikyakola bwe nti kasasiro bwe butuuka ekiro ngadda saawa eno senga accident kujja senga lutolina lwa myezi ng'ekyo. Buli omu alina essimu y'omusajja gye yasanga mu ssimu ye n'alowooza nti amuganza bwe yanyiga yagenda n'akawale ak'omunda era okuva olwo lwabadde anyiga ng'atwala obuwale bwa Nalongo obw'omunda. Buli wajja n'agira n'akwata nika zange azitwala wa ekitegeeza azitwala buli lusaawa atwala nika zange. Nakalema agamba nti mpawo kyayagala ku Ssalongo we wabula yamuwawo okulimira ebisigadde Katonda y'anaafaayo. Nze njagala mpe wemera n'abaana bange ne wennimira abaana bange bw'oba bakulemye bakwata abantu buli kaba tereka muteresi bikopo oba zize nti njagala kikope kabadde esobola kigaanira. Alumiza nti Ssalongo yeefudde mufuta eri abaana bazaalira ddala kyokka nga mugaggafugge alina n'emizigo gy'abapangisa. Alina amayumba aga emu erimu abapangisa ginalimbeeramu erimu abapangisa endala teriimu muntu yadde n'obu sirina kyenyinza kuwa saawa eriwo yakuweerera baana bwesigala mu bwannakyombkedde bwo bwewamanyira. Obwedda Nalongo yetetegula nga Ssalongo akumye obukkakkamu bwaweereddwa akadde okubaako ky'atangaza atandise na kwewuunya abakuza Nalongo kubanga tebafaayo kumuteekateeka bwalina okukwata omusajja. Nze tuyinza kubeerawo ng'olina omumwa oyogera kino oyogera kiri togambwako n'ogaa nti nze naakulemerako. Bw'okumanya Nalongo n'empisa tebakwatagana ne bafiirwa wakati amusindikira abaana kuziika ayita kulinga mufu yawunya. Nze ne bwe nfiirwa waka nga waliwo mayiti oyitawo n'abaana bo ne mugenda mu nnimiro ne mulima naye nga mayiti eri waka wange. Okuteeka kajjampuni mu bbwa abaana bwe yamuzaalamu akimanyi nti basiraamu kyokka bakeeza kulunda mbizi ku kyalo. Nagendako wa Siddi ongolundisa abaana bange embizi n'ogamba nti nakwagala manyi nti wakitaawo embizi bwe bwana bwayo. Mu ngeri yeewuunyisiza buli omu Ssalongo akawangamudde nga batawasanga ku Nalongo Nakalema nti yamusanga mu kazigo ke ne batta ekyama kale nga ye kennyini ye yawasa Ssalongo. Nampasa nze olw'empisa zembi n'ebigambo ebingi ne mwesonyiwa simuwasangako era talina wandi oyo yali atudde ne mu nju ye gy'asula talinaamu mpale yange oba saati. Amujjukiza nga bwe yamusanga yazaalako edda era nga agundidde mu by'abasajja kale nga talaba nsonga lwaki amwesibako. Nze nakusanga otunda bikazi okusomero nga byekwaso yakuzaalako abaana babiri nenkuwasa manya nenkufumbirwa. Obwedda bakaana nga mukyala mukulu Zaalika Nankindu Amoga alangidde Nalongo okwesiba ku musajja we kyokka nga alina obukakafu nti buli naku asula wuwe. ate agala misana kino ebya kino dozalanda Obwo by'amaka Kayunga Collins Kafeero asabye Nalongo okufunayo akadde asindike ng'abaana ewa kitaabwe oba oli awo n'addamu okubaagala. abaana balina okuyiga emirimu taata waabwe abayigirize byalina taata bitakola mu bbanka. Kafeero abalagidde bombi okujja n'abaana baabwe bonna ku bbalaza ya wiiki ejja okwongera okuttaanya ensonga eno. Obutakanya mu maka buli kadde bweyongera mu disitulikiti ey'e Kayunga kyokka nga okunoonyeza kulaga nti abavaayo okwekubira enduulu ensangi zino bagenze beeyongera.